Yes, buterevu. Yes, watali kulwa tusobodo kubanga twolekera ikyatulesenga batugamba nti West One Entertainment bakutusiza ko sema je tugenda kulaba ungesi ko rwaliro. Tugenda kuba tulaba kasema kagenda kubera kasufu nga bagamba 59 films nawe gaswa maka ungesi wabula syagala mwera bala baito ba Shafik Phone Service Center. Shafik Phone Service Center bakutusiza ko spare wa masimu ne Kampala Uganda. Bebo kabaleta spare wa masimu ali original basigadde syagala baba fere syagala baba be. Wono nga bagamba Egg Studios nabe gasiwa mu ne Video Jones Productions nga bulijjo. Wono nga bagamba Dance Road Pictures bakutusiako sema je tugenda okwelekera. Era nga bagamba West One Entertainment nabe gasiwa maka ungezi ko rwaliro 59 Films, Palacure Films, Egg Studios, Video Jones Productions. Nga bagamba nti Michael Frattley ye nanyine sema agenda sokera ddala. Kuno kona tuli kwanjula njagalwa mu kutandika yakatandise bwati olwaliro. Lengera basoka ne bakuyisaawo ne bakulengeza obutonde wano woteekeddwa ku appreciatinga kibayita mukama katonda watu bakulengeza green ne bakulengeza ensozi ne bakulengeza enjazi ne bakulengeza emigga ne bakulengeza ennyanja bwe batyo nga bayiseewo bakuleeta paka buterevu erudda. Waliwo ekifo ekimu kye twatuukiramu nga mulimu amaka agatenkanika eno gye bayita mansion. Eno gye bayita sebo mansion. Era erudda ku mansion bakuyisaawo ne bakuyingiza paka munda. Nabagambye kuno kona kwanjula. Wabula syagala mwerabira Asante Express ya Kago. Oba okimanyi nti weetaaga ebintu okuva e China okubeereta mu Uganda. Weekwata bayitibwa ba Asante Express ya Kago. Bajja bikutuusiza bulungi nnyo kamala. Gye batutuusiza munda mwalimu omwami. Ninga kyebika musaato ebirowoozo byali wala okuzaama. Era mu birowoozo bye yayinamu ekifaananyi ky'omukyali yali omubalagavu. Yali omutonga anyirira ebitekanika. Kati nga tukomyewo ebbali nga tuvudde mu birowoozo bya loodi. Baakutuusa ebbali ku bijja. Akaseera kaali kakuziika. Era bwe batyo nga basabira omwoyo gw'omugenzi. Nagamba abazungu bo ensonga ekwatagana n'okuzika bagiwera ddala ekitiibwa si kuyita buli omu yenna kujja tandika kukola fujjo. Weekanga nga n'okuziika kwabwe sebo kwa invitation n'obeera wakika nga tebaakuyisa oba togenda kujja kuziika. Neefe wano buli kasasiro buli kacyakya ne batuuka okuziika omuntu nga fujjo jjerere lyeririyo. Nkulayirira ne mukama gy'olaga asobola okwesaama n'agamba nedda sookodde ebbali. Baakwateko bwe batu ne bayisaawo mayiti kwe kugiteeka erudda mu ntaana. Nabagambye tuli kwanjula. Abaaliwo awo bonna baali mu kunyolwa baali mu nnaku ey'ekitalo okuzaama. Kyebike yali afudde mu kaseera ku baamwinako engeri y'akakwate. We wali omwami ono ate alabika omwami ye mufiirwa. Buli omu yenna yajja nga amukwatako bw'amusiibula bw'amugumya. Bamukwatako bwe bamusiibula bwe bamugumya. Era bwe batyo nga amaze okuziika baakwateko bajje basobola okwolekera erudda mu nnyumba. Munywanyi yajja waali n'amugamba nti munaye wakola kye wali osobodde okukola. Wakola ekyo kye wali oteekeddwa okukola go ge mazima. Syagala otandike kwenenyana kwekuba mu mutima. Nkusaba. N'amugamba kimu nsanyuse weebali kujja. Anna weebali kubaawo kye kikulu kya byonna. N'akwateko bo n'ayitamu. Wabula ye musaato okusinziira kati ku kifaananyi kyalina essaawa zino si birungi ku sayidi empozi ng'ogasseko n'omugenzi. Yabeerawo okumala ebbanga. Twakwateko okudda munda. Abasinga bonna gye baali bakuŋŋaanidde. Ono yasemera ng'awuta ka drinki. Kyava ajja erudda waneeno ku mmeeza ewali ebbaala. Waliwo abaali bawera. N'asaba musimbe drink. Ono abagamba neeraliikidde ku kyali waffe. Ng'ogasseeko n'okuba nga simanyi ki kyagenda kuddamu kukola. Ekituufu kiri nti okussa kw'egyensi yaffe tewali muntu alinga ye. Tetusobola kufuna muntu ayinza kutambulira mu kiti kye. Tumwetaaga tetwetaaga atubeere wala. Ono yagamba ku lwa chieftain. Mpaka ku nkomekero ya byonna nga tuli bumukono butereevu. Kani ekyewuunyisa balina ekitongole, balina agency mwe bava. Bebuuza kati olowooza ki ekigenda okuddako.
oli yagamba sigenda kulimba simanyi yandibadenga omukuru mu bo abagambye ekisooka tetwetaaga mufiirwa mu chieftaincy tetwetaaga mufiirwa ekintu kyabadde akola ng'aweereza organization yaffe yeyekka asobola okukikwata teri balala so kati bwatugendako obugenzi bwatyo mazima gakatulamugo tugenda kuba tufiiriddwa empagirwaga Rudi yakwate kuba n'atuuka pembeni kagene Ruda waliwo nakyala yamulengera era bwamulengera Rudi yasigala atambula butambuzi teyazza maaso mabega teyakwata kubo kujja mu mansion nakyala kano kaluma ono yamugamba toti ateweeraliikirira oyo akyali omukuffe newankubadde essaawa zino ayina ekimunyize ku mutima naye akyali omukuffe ekyo saagala ogezeeko kubanga ofunamu kutya butereevu bakayise the BlackB1Rd ketwolekedde ne bakutwala we katandikira bakayise the BlackB1Rd ninga amajukiza abayitibwa abamwiza General Motor Company mwiza General Motor Company basikanibwa ku Nankera Complex omaze okuyita emyaka 10 wagambye yeka n'asobola okukireeta katusuubire nti anaasobola okuleeta emaali gye twetaaga genda mu kirabi kyava asooka asabona asimbule katude Rudda waliwo omwami alina ekifo kye yalimu yalinga yafeesi ninga kibika yali ategedde nti ebintu si birungi atandise okubaako byasaanyaawo ziba tezirubuse essimu neevuga kwe kujagikwate bamugamba nti omuntu ogenda musiikana ku St. James Church gyogenda omusiikana contact amukubidde essimu amugambye nti contact ogenda musiikana ku St. James Church alabika alina drop gyateekeddwa okukola batera ziyita dead drop mu kiyitibwa intelligence abaali wano genda owulya waliwo akonkona ku lugye yasooka ne yeesika mu lwede ejjukira abadde yeesibiddemu ali mu kweteekateeka ebintu byamutabuseeko dda kyonna ekigenda maaso tekinaba kumanyikwa nabagambye tukyali kwanjula kwako kati oli kyeyakola kyava yayisaamu engeri y'ebbakaasa ono agenda okukwata ebbakaasa mwalimu akananka kali awo yakatulya n'amanya kati alina okutandika nga bukyali alina okuyitamu nga bukyali ensonga zayonoonese dda baabano yakwate kubo najja ng'agira wabula ekyewunyisa waliwo abamutambulira waliwo abamuliko ssebo waliwo abamutambulirako buli wadde abamugirako yayitawo buyisi n'ayingira munda bamugambye St. James Church yagenda okusiikana contact olwedde kati yatuuse dda mu kkanisa wabula ekyebuzibwa bw'alina okusiikana afaanana atya bino byonna tuli kwanjula yuno abasajja bamulinnya manda gerekuza amaaso sebo bakagujje balemeddeko bali 3 mu nnamba yadduka era bwe yadduka yayitawo butereevu n'ayingira munda mu kkanisa kati Rudda waaliwo omunaani yali waggulu katuuti bw'amaliriza okusaba n'asembera ebbali kati ono agenda okuzza amaaso kyava alengera omunaani n'amunyenyeza omutwe yakiisinga omunaani abanaani abalala abaali mu kkanisa baagamba tufudde Katonda watubiikira maali yajjudde enneema kiki ekigenda mu maaso bw'ayitamu bano ne bafata wabula akiisinze omunaani n'omunaani naye n'akuba akabonero n'amala n'ayitamu n'atandika Karodi ng'amaze okukola byonna by'ateekeddwa okukola ndowooza omunaani yali contact gye yali ateekeddwa osinkana ayitamu ajjeeno emabega abasajja bamugirako bamulemeddeko laba atuuka ebbali kyava asooka atambuza amaaso agenda okulengera nga si abasajja bali siriyasi bamulinnya amanda yakimanya takyalina kyakkola wabula okugjako otandika ne bano ne bagumizaamu obuzibu nga bunajja ebyembi agenda otuuka ebbali nga mazima takyasobola kweyongerayo geeti Katonda wattu kiki banange bamugamba soko tubule ekali Rudda wa essaawa zino kalabika katuuse dda mu ngalo z'omukulu mweke munoonya musooke mumwekebejje bamugamba tetwandiyagadde kubanga tusumukana naawe guno guyinza okubanga gwe mukisa gwe ogusembayo tubulire kali Rudda wa oba munziteko tewali tabu tugenda kuttira mu ssajja
munani abagenda nawulira ekyasi ekivuga bwe yatuka ebbali n'asooka ajjako ebijoobo mala okubijjako n'abaako gwakakwasiza avuga poshika zino ezitawanyika okkamala era naye yagitandika butandisi neyitamu n'egenda mission complete. Twavaayo nga bwe mbajjukiza bannaaye mulongo collections akutuusaako engoye z'abaami. Bw'oba okimanyi nti weetaaga sweater pants, weetaaga ecoats blazers. Asiikalibwa ku Ham Shopping Grounds Youth edduuka U80 ne U81. Kakeno nga tuvuddeyo tudde ebbali waliwo akafo eringa resort abantu bakwateko ne bajja bafunirawo akaseera ak'essanyu. Muziki gugenda maaso n'okwajja akooka ye akikwasaganyiza ddala bulungi. Kuliko abantu abasinga ottula wano be executives. Lori yakwateko bonajja asooka yeetereeza. Ono yamunyumiza n'amutegeeza okusya ku programu weeri basuubira okuba nga bagenda kufuna omulangira okuva mu Albania. Era ng'amunyumiza ku baani abo abaabuukinze. Lori bw'atuuka ebbali yasooka n'atunula. Ye Lori gwe twatandise naye yabadde afiiriddwa. Yajja asembera mpola mpola. Oli abadde amutegeeza ku bagenyi be basuubira abagenda okujja mulimu ssibo n'abalangira okuva mu Albania. Bagenda okujja wiiki ejja. Ogasseko ne bamafias kwegamba bateekeddwa okumanya abagenyi be balina mu kitundu. Just in case nga abawo tagali ebeetuuseewo n'engeri y'okumanyaamu gye bateekeddwa basaavingamu. Rodi akawungeezi amanyi okuyitamu najja asooka abuuzabuuza ku bakungu abaliwo ab'enjawulo abatuddewo. Amanyi okubayitamu n'ababuuzaako nti banaye mujeebale nti jeebale. Ono yagamba tewali tabu osobola osigala ku kansoke kwasa ono wuuno najja agikwate. Okay. Yes. Yakwata essimu n'agamba ye. Understood. Ekyo kitegeerekekeddwa. It'll be more than comfortable here at the Blue Moon. Yagamba tewali tabu ajja kubeera comfortable wane eno ku Blue Moon. Thank you, sir. Weebale nnyo ssebo tewali buzibu. Waliwo abadde abuukinga ate nga kirabika executive VIP. The Infinity Suite. Yes, sir. Yamugamba ngenda kusaba otegeka Infinity Suite kono ye ssebo. Waliwo obuzibu. Will you run a check on this? Ngenda kusaba osooka okebere ku linnya lino lineeraliikiriza. Nambuuza okakasa kono buterevu genda osooka olyekebejja olabe. Aya. Ekifo kiyitibwa the Blue Moon. N'abagambye tulekere kayitibwa BlackB1Rd. I thought you'd never ask. Sooka omuli ebitambula bityako nabadde manyi tojja kubuuza bakweka drink buterevu. Tonight? Oh, I don't know. No more than usual. Isn't life great? Tiwaliwo nnyo kyanjawulo kusukka ku bya bulijjo. Ebyo ebiriwo byebyo nga bw'omanyi. N'akwateko bo n'amusimba ka drink kwe kukawuuta. Aya. We have a very important guest arriving tomorrow. Waliwo abagenyi abakulu abagenda okujja olw'enkya. He's attending with a party of 4 including a small. Agenda kujja n'abantu be bana. Some will also be present. Ng'ogasseko ne security. In the Infinity Suite. Very good. Era nga namutegeketa Infinity Suite. Gy'agenda osula, gy'agenda okubeera. Anything else? Waliwo ekirala. You heard about the incident in London. Wawulidde ebyatuuseewo mu London. Si birungi. You think this man is connected? Olowooza ensonga eno eri connected ku kusinziira ku mugenyi ajja. And it just so happens that he is coming here. Yagamba kyensobola okugamba kiri kimu kyokka nti omusajja agenda okwata ekuba okujja wano. Okussya ku information gye tulina nti adiringira nnyo mu by'okulwanisa. So kati eyinza okuba nga si coincidence okuba nga agenda kujja wano ate abeeko basiikanira wano. As you wish, sir. N'amugamba isoke sigala ng'ogenda maaso n'okola investigation bw'onooba olina ky'ofunye kyonna ojja kuba ondeetera ontegeeze kono kale ssebo nga bw'osaabwe kijja okukolebwa. Kati yasooka n'asiikira n'abirowooza. Wabula amanyi ofuna ekifaananyi ekitera okumukanga. Kiri okumutiisa ne kimujjira ddala mu mbeera. Anyway. Great crowd tonight, Victor. I must say you're looking very handsome. Ekituufu kiri nti olwaliro wanyiridde n'odda ne mukati. Come on. Leka. Can't lock the world out forever. Tosobola gezaako kuggalira nsi bbanga lyonna.
kikwetaagisa osobola okweyagala tosobola kwegamba tosobola kwesibira mu nnaku tosobola kwesibira mu kaseera kannaku bbanga lyonna nakyala ssebo kamugabe biveeko ebyo fe waliwo abaagala okwesala byobaovaako leka kubeera mu nnaku kutambulira mu nnaku ssaawa bina akaseera kona nedda baaba tetujja kikkiriza abamu ku ffe kaakati buli kimu kyonna kyasobola okutambula obulungi ku hotel abamu ku abo nga basiniya bakozi bamanyi okuŋŋaaniramu erudda kyokka ate nga bamaze ebbanga nga bali bonna kubanga baali baweerezaako ne mu security intelligence organization ku saidi ya bungereza n'ekirabika basalawo babiwummule basobole okubaako bizinesi ze batambuza kano kajja ne kamupiikinga ne kamusaabako ne ku dansi bonna bamwagaliza omutima gwe gusobole okudda kirabika okusya ku byatuka mu biseera ebikadde mutima gwe musaatu gwafa. Yali amugamba funira ekyokunywako nedda kirabika kijja kuba kimala ekyo ky'olwaliro anti paka ku nkomekerero ya byonna buterevu mpaka ku nkomekerero ya byonna musule bulungi kuliko noono kawuki yamutukako namuga ngenda kusaba osule bulungi kano kannakyala akawulira kawulira kamufa mu ngeri mubendala againo nga tuvuddeyo tudde erudda waliwo ekifo kiringa kifulukwa ekyali kyesuuliridde kuva ewali ekibuga wabula munda eyo waliwo gwe bali mu kusakata bali mu kumugunda bamutuuzaako enzito wampa ekigambo kyo wulira wampa ekigambo kyo naye kirabika saasobola funa bye nali neetaaga gwe ssebo balina gwe batuuziza katebe wabula kye bamukola muganda wange bali mu musekula bali mu kumugunda neyayitawo n'asooka atuula mu maaso ge wuliriza ngenda kusaba tokaaba saagala okaaba ennyo yagamba nti ebintu ebimu kirabika bisukkulumye ekintu kimu kye wali weetaaga kubeera obedient naye kati kirabika essaawa zo kiri kikerezi anti munaaye saasobola naye tosobola kuntuusa ku kino baaba kubanga bw'onontuusa ku kino nonzita oba sinobaako kyokola togenda simattuka kiri fana okubeera ng'olowooza nti olina amaanyi nga watobanga bw'osobodde osobola ogezaako tutuuka mu kifo ekikuwa obuyinza oteekeddwa okuba nga otiibwa ng'okola ebyo ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa wabula abantu nga mwe mutuuka mu buyinza mubukozesa bubi ekintu kimu abantu kye batasobola kubuusa maaso wadde okwebalama ekintu kiri kimu nti mu kyonna kyokola nga gwolowooza nti olina obuyinza wabaawo kagujje waggulu kyamugambye kakaino nga tuvuddeyo twakomawo kano ka rizooti lwoli enkeera waalwo ajja ayitaayitamu mpola wasuze otya bosi kono kiriya tulina buzibu nasuse bulungi azina akakopo ka cyayi abagaga tulina bukyayi bwe tunywa wasuze otya nosebo kono bulungi muleetera amawulire Mr. Molyneux will be checking in later today. Mr. Molyneux gwe nagambyeko agenda kuba checkinga in olwaliro. Forgive me for saying, sir, but I would deem it wise to take a look into our guests. Onosonyiwa okubanga kino nkirese mukama wange wabula ngenda kusaba lisi wandibadde osooka olowoozaamu ne tutula mu mugenyi agenda okujja wano olwaliro osegeera mugamba kale yamugamba kisooka egenda okole ekyoteekeddwa okukola kuba ye kawo kyabadde agamba mugenyi ajja aliko question mark nga tetwandiyagadde ekifo kyaffe kibe nga kiyingiramu abantu abakyamu kisobola okuba nga kita repetition waliwo yakwate kubo n'atuuka butereevu tuuse mu kifo kya Blue Moon yazze ne fiyanse we kuba yabuuku nga ali ne fiyanse naye nakyala gwazze naye ategerekekwa twamulabyeko mu ntandikwa ya sinema nakyala gwazze naye ng'azze naye nga fiyanse we tunagenda okuza amaaso okulengera ng'alengera Nick ne Nick ng'alengera nakyala bamanyiganye tusayise okulaba bino kambikwatire nti nedda nsobola obyekwatira. It's a very special guest in 2 days, Miss
The cars will be fine, sir. yagamba nti nsuubira okubanga ngenda siika n'abagenyi ab'enjawulo mu nnaku 2 mukyala. You know my fiancé? Simanyi gwe fiyanse wange omumanyi nga ndaba omutunuulidde. Nedda. Just face ebadde familia. You turning our man called Lurgan, have you? Waliwo gayi yali ayitwa Mike wali omusiikanye kuko nedda simusiikanangako simulabanga nako. Okay. One of those faces. Kwegamba nakyala yalika y'omu ku ezo face eziri familia. Rude. Tukutwale mu lumu yosebo ko ye kale tugende. Mwishawo bamutwali. Ayinako sebo Masaba. Masaba yamugamba ddamu otunuulira omugagga. Oh boy. Egamba tufudde Katonda wange. Wabula ye nakyala amutegedde ate kirabika yali atambulira mu saakozi zaabwe. Mugagga yali azzeene erudda mu kanisa. Funamu obudde n'asooka ayitako mu kanisa n'asaba. Era Fwaza yajja waali. Is today the day you wish to confess your sins? Yamugamba nti olwajjo oba leero olwosazeewo ogezaako okwenenya. My sins are my own. Nze siri bintu bya kwenenya. No. Okwonoona kwange kubeera kwonoona kwange. Nze siri mwetegefu kwogera byonoono byange mu maaso ga muntu ku nsi ate nga naye mwonoonyi. Ekiriwo Sacrament of penance may be a way for the esakramento y'okwenenya eyinza okuba nga lyekkuba erisobola okuddaabulula emyoyo gy'abantu b'oku nsi. nice to get things. Kale bw'oba tukirabye bw'otyo at least kiyinza okuyamba okweggyako ekiba kikutudde ku mutima singa oyogera n'omuntu ng'anje. Father Martin Byrne, Father Martin there's not enough time in the rest of either of our lives for my confession. yagamba okusinziira ku budde bwange na buli kimu kyasina kyengenda kwenenya nakyo. Mugamba kale noba weetaaga okufuna gw'oyogera naye isoke. Oyinza okuba toyagala kwenenya ssaawa eno. Naye wandyagadde okufuna omuntu gw'oyogera naye okusinziira ku bikuluma. Tukomawo ku lizooti. Settling into the Infinity Suite as we speak. Anti munaye omugagga azze kati wetwogerera ali mu Infinity Suite. Okay, let's let that be. Nick yalengera. Sorry. Victor Wait a minute. lindako. You're going to want to hear this. Whatever. Yagamba kiro genda kwetaaga okiwulireko na kyonna kyekiri kisooke kirinde lindako. Take this money to the board. Ono abala yagala mugamba ku nakyala akutte kuba okujja n'omugagga. Naye ate kirabika tasobodde kumuwa kadde. Mugambye ekimu kyonna kyekiri kijja kirinda kansooke malirize bino. Hey, darling. I'm in here, baby. Anti munaye darling kono yingira eno sooka ojje tulabe. Yellow or red? Nyambale ka yero oba nyambale ka red? Olowooza nyambale kaliwa? Yellow. Yambala yero. Ayina byakyakwasaganya ku laptop. Omanyi kyogenda okola baby? Do me a favor. Take your... Nyambe ekintu kimu ngenda kuwa akasente ogenda osobola ofuna engeri genda ofune gy'osobola okumalira akadde onyumirwe. Kono kale tewali tabu kansimbule ngende. Ya. Mugambye genda ofune gy'osobola okumalira akadde tofaayo ku nze. Ye n'asigala ng'akyakwasaganya ebibye. 16 for them. Ono bajja ne bamuyitiramu ensonga kati agenda okuzza amaaso bw'ati. Kwe kulengera nakyala. Kyokka ate ye Nick yabadde yamulabye edda nakyala. Ne nakyala yamwekanga n'agamba lindako. Abalenzi bonna bali wano. Kumbe Masaba alengedde. Masaba abeera ku kiddo kya nakyala mukomugagga. Zibadde zirobose essimu n'evugaalo. Have you, Mr. Molyneux? It's reception, sir. You have an incoming call. Should I... Anti waliwo essimu ekwetaagisa ngikuteereko kono gisseeko. Yes? Aha. When were you going to tell us you arrived? Obadde ogenda tugamba ssaawa meka nti watuuse. As I got settled. Anti mbadde sinaba kusetulinga ngenda kutegeeza nga maze osetulinga. Hello, Ahmed? Ahmed. Quiet. اليوم. حاضر. اليوم. تمام. عايز الضحك. He wants to know when I can come to the train. Ayagala kumanya nzije ssaawa meka nsobola okufuna ebintu byaffe. Come in 2 days, we'll discuss it then. Yagamba tewali tabu mu nnaku 2 mujje tusobola ogezaako byogerako. Now, Twagala kujja kati. remind you to not disappoint us. Njagala nkujjukize tetutaaga kubeera disappointed. I don't disappoint anyone. Ekyo mukimanyi nze sira ku disappointinga muntu Do yenna. you transfer the money, Slick? Mwe kye mba mukola kiri kimu kyokka muteeketeeke esseete zange muzisindike we ziteekeddwa okgenda. Wulidde? Mulyoke mujje mufune kye mwetaaga. Nakyala yajja ava kuwuga. Masaba ssebo waali amaaso agatambuliza ku mukomugagga Bofulo. Nagenda okuzza amaaso nga Bofulo naye amutunulidde ebiti. Owaayi.
always follow me. naye gwe Bofuro oteekeddwa okubanga ongoberera buli wenzira. Tosobola kumpamu ka space. Leka nange kubeera nga nfunamu ka space neyagale nga abaana abalala. Kali yajjewo ono. Anti ogamba ki Vivian? Sight for sore eyes. Era ddala mbutuufu gwe mukyala amaaso ge ganyuma okulaba. No one has seen you for years. Obadde wabula teri abadde akugamba wadde watubulako emyaka. Me at least. You're here for the agency? Ekyakulese wano ku bya agency. Here with my fiancé. Ajja sinaze wano ne fiancé wange twaze ka vacation ngenda fumbirwa. I'll come and find you later and explain everything. Tiwali tabu nja kunoonya nsobole okunnyonnyola buli kimu kyonna. Ko ye kaali. It's good to see you again, Victor. Ninga ekisinga byonna nsanyusa okuddamu okulaba natera Victor. Mugamba kaali. Kumuleka ayitewo mpozi n'ekirala. We didn't get a chance to talk. Niki mundabire tetwafunye mukisa kusobola kwogera. Nze naye. Niki yakulabye dda. Yakulabye dda n'ataategeeza mbu yakulabye. Gwe sebo Niki n'olaba Vivian n'otantegeeza nti walabye Vivian. Eh? You saw Vivian then? Olabye Vivian si bwe kiri. Morning, would it be nice? Lwaki tewandabudde? What? When did you try? Nagezezaako ono ddi. I believe your exact words were... Nagezezaako okugamba ebigambo byabadde nti ensonga eyo genda ogikwasaganye. Kati ogikwasaganyako ono kyendiko. Victor, she was just as shocked to see me as I was. Victor, esuufu kirina kyala yeekanze okundaba yadde tansuubira. Nice, if you catch my drift. I can understand that. Nsobola ogezaako kitegeera. It's not her I'd be keeping my eye on. Esuufu kiri nti sina kyagwe njagala okumirako amaaso wabula omusajja gwazze naye gwe njagala okumirako amaaso. He's a big unit. Anti musajja w'amaanyi. Says a lot about the man he's with. Tetugaanyi ssente z'ayina. You can tell much about a man by the... Ekituufu kiri nti bagamba ebiseera ebisinga omuntu osobola omutegeera okussa ku nsaasanya gy'asaasanyamu ssente oba si kina abantu batambula nabo. No trouble. Ne Vivian omuntu gw'ali naye si mulungi. Vivian's up to. You might consider asking them to find another hotel. Era ng'agamba nti okusinziira n'essinga omanyi Vivian ki kyagoba naye omusajja wandibadde omugoba ku hoteri wano afune wala gy'aba agenda. Kijja kuba kikola amakulu. What a beautiful view. Kano kavyu kaba kabalagavu okuzaama. Fabulous. Akafo sofa kalyoke. But for the day? You need to learn to be nice to Juan. Ngenda kusaba Alice obeere ng'oli muntu mulamu eri Bofuro. Everywhere. Anti Bofuro antambulira buli wenzira anaatera kuntambulirako paka mu toyi. You discuss this. He's there for your protection. Ekituufu kiri kino twakyogerako ateekeddwa kubeerawo ng'akukuuma. In my line of work, you can never be too sure. Okusinziira ku mulimu gw'enkolamu naye ebiseera ebisinga tokakasa wa oteekeddwa kubeerera safe. I'm sure you can. Anti nze nsobola okwebeereramu. I'll have Quan give you more space. Tiwali tabu ngenda mugamba Bofuro asooka akwemu ku space. Ono abali wano baamusekula akaama. Is everything okay? Buli kimu kyonna kiri okay. Fine. Buli kimu kigenda kubeera fine tekikutiisa. Around 7? Yes. Ndowooza tujja kulya ekyeggulo ku ssaawa ng'emukono butereevu. N'amusibula agenda asooka abeeko by'amaliriza. Ebisigadde ajja mulaba oluvannyuma. Nakyo atabitegedde ka tukwate kuba okudda eri roodi Victor. Ali mu kwetereeza, ali mu kwerongoosa, ali mu kweddaabiriza. Ngeri emu oba endala. Kaakati ono yakwate kubo n'abaako gwakubira essimu mu Bungereza. Sir, it's Kaz. Nze Kasi. I need you to run a check. Neetaaga osooka onkeberere ku linnya erya Munro. Arrived at the Blue Moon. Atuuse ku Blue Moon. Molyneux? Sir? Sebo. I'm thinking. Yagamba mbadde nkyalowooza. Blake Molyneux. Yagamba BlackB1Rd. He's extremely dangerous. Musajja wa ttabbo kamala. Musajja wa bulabe. Victor involved. But sir, he won't. This will help him as much as it will help us. Yagamba nti singa kibadde kisoboka Alice Victor yandibaddeko ono. Amugambye Victor singa ayingira mu nsonga y'omwami oyo BlackB1Rd. Musajja wa bulabe, musajja wa ttagali okamala. Onamugamba si kiwanti ajja gettinga involved kono funa engeri gy'osobola omutetenkanya. Kubanga ekisuufu kiri nti oyo musajja ye twetaaga osooka omukwasako omukono ogw'ekyuma. Baagala basooke bafuna engeri gye bamufunzaamu. Nakyala
Vivian naze gwe nabadde gamba nakyala waali. Vivian waali. Ate omugaga w'ekifo agenda ayita munaye mu batuuze abazze. Abagenyi baalina. Vivian yakwate kubo najja ne fiancé we. Husband to be mu bbanga etali lyawala. Naye nga abaejensi babategeezesa kuona omwami ne bagaa nti omwami waabulabe bateekeddwa okubeera abeegendereza. Era nga bosi kyabadde asaba kwegamba Victor abeere involved mu kyokubanga bakkakkanya omusajja ono bamukwate. N'oli amugambye sikiwa nti Victor ajja kuyingira mu nsonga zino sikiwa. N'amusaba n'amugamba senga kisoboka wandibadde okola kyonna ekyetaagisa. Victor ayingire mu nsonga oyo omusajja tumwetaaga. Clean as a whistle. Oh, Blake. He feeds the hungry, houses the poor. Ono agamba nti okusiya ku information ize gye nasobodde ofuna nti omusajja ali clean as a whistle. Ne sente zakola okusizira ku ngeri gyazikolamu buseba amanyi okugabirira agabirira bamasiikini ng'ogasseeko n'ebirala. Let them be about their business. They only plan to stay a few days. Ngenda kusaba lisa ensonga eno wandibadde ogyesonyiwa sigamba nti oba bagenda kulwawo. Baleke bakole bateekeddwa okukola then bakwate ku bagende tokyesibaako nnyo. So far ate ye oli ku information gy'afunye. Alabika ye mu research we gwakoze nga roodi kiraga talina nnyo obuzibu. Ekisookera ddala ali ne mu charities ez'enjawulo. Kuweereza ssente mu bamasiikini mu Afirika ebirala bingi. Kati Victor amugambye tokyesibaako nnyo kireke kasita bazze bagenda kubeerawo ennaku ntono bagenda genda. Tomwesibaako nnyo baleke bakole bateekeddwa okukola then bakwate ku bagende. Karodi kyakola yatambula buterevu paka najje wali nakyala. Namusaba if it is okay asobole okubojja dansi naye. Nagamba abazungu balina engeri gye batunuliramu ensonga naddala abazungu abali executive. Wane waffe otunula butunulizi mukyala wa munno. Omuyaaye nakkubirawo eccupa otunula ki? Nesebo najje n'asaba in fact asabe na fiancé n'amusaba for a dance. Mugagga tayombye teyakywakyanye kwegamba out of respect. Amuleka bakone dance naye ng'ate bano bamanyiganye. Mugagga kyatanaba kutegeera. I love you. Bakona dansi mpola mpola. Era bwe batyo babasimbirawo obugalo. Kyali kisufu okuzaama. Kyali kyanjawulo. Wow. You're going to say something? Tugenda kubaako kyoyogera. I just did. Yamugamba nze okwogera kwange kuwedde sigenda ssuka ku kino kyenkoze. Nze maze okwogera. Namaana amwetika n'amukomyawo eri omugagga. Mugagga abalabye naye tataddewo nnyo mbeera kakkanyi bukakkanyi n'abaleka. Ne bakoona dansi. Ate akimanyi munnayo oyo omugagga yennyini kifo kino. Naye n'ayitamu akwate kuba agende. Kaakati. What did he say? Sooka omuli ekiki kyagambye. He liked my dress. Ekisookera ddala awaanye ekiteeteeyi kyange mu ekiteeteeyi kyange akyagadde. Olaba abakyawe balimba. Banaye teweesiganga ebigambo by'omukyala. Teweesiganga ekigambo ky'omukazi kw'osi akatula. Era bw'oba oyina eka munnange. Ala. Kakaino omutumbi. Budde nga buwungedde baasooka ne bajja bafunemu engeri y'aka simple meeting. Kano kagenda kwetaagisa bonna bekikwatako fayiro zaafuluma. Era bweso fayiro ne zireetebwa ezoogera ku roodi oyo. Kino kiki? His cousin's report. Yagamba nti eyo ripooti ya kazi. Nga boogera ku roodi oyo ayitibwa BlackB1Rd. Nabadde ndowooza ensonga ezo mwazifudde kono sooka otule mu fayiro before nga tonnaba zidismissinga. Tula mu fayiro olabe. Agenda okuzza amaaso mu fayiro. From London. Agamba nti fayiro yafubutuse mu Bungereza kubeera ddala ejensi. Ey'empeta ogiraba? It's immediately apparent they all have the same ring. That's correct. Yagamba nti empeta ngirengera. The ring is a symbol representing a secret society of war criminals called the Crusading Revolution. Yagamba nti waliwo abayitibwa Crusade Revolution, bawo criminals. Ey'empeta be bajambala. It provides weapons to insurgents. Oyo omusajja gula baseba atunda ebyokulwanyisa eri ba insurgents. Abasajja abakyamu, abasajja abayeekera. Abasajja abawo roads ku side Africa. Osobola okiyita kyonna kyonna kyoyagala okiyita. Wabula meeting emulese wano alina byagenda okutunda. He has those formulas. Waliwo formula ezabbiddwa okuva ku side y'omu Bungereza. Formula ezo omwami ozo yaziyina. A secret formula was stolen in London. Waliwo secret formula eyabbiddwa mu Bungereza. Nga bagamba nti formula the formula repairs nti formula bw'oginywa esobola okwadjustinga ne boostinga immune yo. Without pain or disease. Wabula si kyekyokka. Alter one component. Waliwo component emu
nti formula waliwo formula endala kwezo formula zeyabbye nga formula esobola okuleeta tagali singa ekwate kubo neeteekebwa mu mazzi g'ekyalo oba si kino esaasaanyizibwa ku kyalo ensi abantu baba bagenda kufa mu kitundu ekyo era nga bakituumye mbw'okweggyako abo batagwana the undesirables bamugamba asooka akitunulemu bamugambye ssebo oyo omwami alina formula kigambibwa nti yabbiddwa formula ate formula agenda gitunza omuntu omukyamu kubanga bakizudde nti muntu atunda byakulwanisa eri ba insurgency nga bono gamba nti bawo criminals bawo roads okuba ku saidi omu Africa naddala eyo mawanga agalimu entalo ng'ogasseeko n'ebirala ne bamugamba ekyo twandibadde tukyesonyiwa naye kigambibwa nti waliwo formula ezabbiddwa formula zabadde bbiri emu esobola okuboostinga immune y'omuntu n'aba nga takyalwala birwadde ey'okubiri esobola okutta abantu wangambye ntugenda kujja wano tugenda sobola okuspendinga mu time ffe embiriri loli abadde ku simu kyabika agenda kola bizinesi nedda wuliriza gwe ekyandeese wantu tusobole okugezaako spendinga time toyasama njagala nsooka enkwasaganya ebyange buli kimu kyonna kisobole okubeera in order kubanga singa sikikola bino byonna byolaba bino byonna byonyumirwa bijja kuba tebikyaliwo wulidde so n'olwekyo ngenda kusaba obeere grateful fiance beera grateful fiance gamba sigenda kweteekera nakwate kuba natambula agende sigenda sobola kubeera naawe aya amugambye singa sikwasaganya bizinesi yange zeteekeddwa kwasaganya bino byonna byonyumirwa byolaba byenina essaawa zino bisobola okuggwaawo osegeera ensonga zo tetugenda zikwatako zina ensonga ndala vikita tetukyali kye twali mu biseera biri ebikadde kyogamba kino ogenda kibuusa amaaso ye obwo obulamu tebulina kye bwankolera okujjako okubusiraanya alisi mbonna gwe wandibadde okitegeera abasinga bayinza okuba tebasobola ginegwe at least wandibadde okitegeera abagambye sigenda kubaako kyenkola omusajja mumuleke kole bizinesi gyagende ninga no bali bamugamba nti omusajja mukyamu omusajja wa tabu nga ffe abali bateekeddwa okuteeka obulungi mu nsi eno niwankubadde we retired nitekitegezaamu tuteekeddwa okulaba abantu ng'abantu baleke abagambye biveeko siagana kuwulira ayinza kuddamu kyogeraku wadde okinyaga ensonga ezo muzeesonyi muzirekere ddala muziveeko yajja abeera wano musaatu ebirowoozo ne bitambula najjukiramu ebiseera ebyo ng'alina omwagalwa ebyatuukawo munnange waliwo ekimulumiriza ekimutulira ddala mu kifuba n'awulira nga abaali wano n'awulira nga bakonkona n'akwateko bajjaggulewo kano ssebo kasazeewo nga kamaze okukola buli kimu kyonna akawungeezi k'olwaliro kasalawo ne kajja buterevu paka gyali era bwe katuuka erudda ewatali wadde okubaako kye koogera ne kasooka keetemerawo sipeeya ne kasuula erudda ekiganduula bannange wabawo akaseera ke bakusembereza mu butuufu n'otala n'ogamba kweri kayina ebbeere liringa mutima gwa mbogo wabula mulimu abasajja nga bo munnange eyo si ensonga mu bulamu bwabwe yakwate kubo n'amuzaako ekiganduula n'amusaba akwate kuba asobole okweyongerayo tugende naye nze nkubulira nze ebyo tobinkola munnange mbusimanyo kati omuntu azze akuleetedde fuudu ate no yamugamba kimu weeraba munnange kawulire ennaku mutuufu kabadde keereese nze mbasaba abasajja bannange temubeeranga na mitima egyo musimanyi you do good for what muntu yeereese mbw ate I don't want to mess up Garcia wabula musaatu alina ebizibu bye naddala ku nsonga ezikwatagana n'ebyokwagala abakyala waliwo ekintu ekyatuukawo kati kitutte ebbanga naye olw'okubanga munaye kyatuukawo ku muntu oyo gwe yali ayagala okukamala naye buli kati kyafuuka kiroto kyantiisa gyali omukyala we baamukwatako olumu abasajja abakambwe abadiribadde abasajja eŋŋwaŋuli ne bamuteeka ku miti ne bamuyira petulo byafuuka biroto byantiisa gyali kakati anti ogamba kigwe big man kyekiriwo
nakyala ssebo yanyiize n'akwata ekkubo n'afuluma agende. Bofuro ngenda kusa mubeereko tomukkiriza agenda wala. Yagamba Bofuro amubeereko mutambulireko. Kwate kuba agende. Aya. Tukwate kuba okudde ebbali. Ngenda kusaba twogere. Anto ngamba tugenda kwogera ku nsonga ezo. We can't let this happen. Tetusobola kubireka bibeere bwe biti. We moved away to forget our past, not to fall right back into it. Yamugamba twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebyayita tutandike obulamu obujja. Wabula tetwatandika bulamu bujja ate kusobola kudda mu nsonga ezo. Wandibadde alisolowooza at least wandibaddeko kye tukola ku nsonga ezo. 10 years ago I was a different man. Myaka 10 egiyise emabega nali mu ssaawa njawulo. Thought after what happened you'd have understood. Niyo oluvannyuma lw'ebyo byatukawa lisi wandibadde gw'otegeera. When are we ever going to get past this? Ne kati ekyo ensonga ogenda gyesonyiwa ddi bannange. I need to move on from this, but I can't. Neetaaga nsobole okumuvinga on ku kino naye si kyasobola. Anti then kati genda. You shouldn't have been there. Va wano. N'ekisookerera ddagwe wali toteekeddwa na kubaayo. Wangi. If you don't like it, you can leave. Bw'oba toyagala kifo kino nga toyagala kubeera wano nga kirina engeri gy'ekikunyigirizaamu mbigenda maaso then osobola ogenda. Mugamba osobola okwatamu ebyangu n'otema. Sigenda kwesibako sigenda kubanga nyimbirira ekyo bbanga lyonna. Nick. Abagambye twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebintu ebikadde. Tusobole okubeera n'obulamu obujja. Abaali wano Vivian yajja n'atula mu mmotoka n'amugamba vuga tugende. Bwe buzibu abakazi abalina endowooza egamba nti I always kwegamba nyinawo option. Kulaninga birala naye ng'akulaga nti there is always an option. Kati Bofuro agenda okujja. Kutambuza amaaso ate nga mukomugagga amulaba. Nga mukomugagga tamulaba. Klein, what are you doing here? Vivian, run off! Oh, you don't worry about. Unagera okusa amaaso nga Bofuro amubuuza story kikono munnange. Omukyala atandise essegede gy'alaze kono biveeko ebyo soko gye. Yamusaba n'amugamba gyatulinnya eryato tubeeko gye tulaga. Gyatulinnya eryato. We got the sea. We got booze. Tuyina ennyanja, tuyina eryato, tuyina omwenge. See women. Tuyina n'abakyala abaalagirwa. Trying to handle all of your assets and dilute them into capital to send to thousands of different offshore accounts. Right. Yagamba nti kati kwegamba ayagala emmali eyo n'abagikuŋŋaanya lisi babeeko gye bagissa. Manipulate. Waliwo offshore accounts z'ayagala baseeko emmaali. Such as time pressures. Okay? I have to act fast before the banks suspect foul play and lock us out. I have exactly 2 minutes. Yagamba nteekeddwa ogezaako kubanga nzijamu byenzijamu. Mbiteeke gye nteekeddwa biteeka before nga banka tenaba kumanya nti mbahakinze in nyina eddakiika ndowooza 2. Find I always work better under pressure. Kinasobodde okutegeera nti osobola okukola bulungi ng'oli ku pressure. Relax, James. Kaakana James. Get back to work. Gwe sigala ng'okola by'oteekeddwa okukola emirimu gitambuze. Get it done well. Kikole bulungi. You don't. Bw'otakikola bulungi. I won't be very happy. Amazima gali sijja kubeera musanyufu. Ate bwe mba siri musanyufu ndowooza omanyi ki ekiba kigenda okuddirira. Owulidde? Tandika tambuza. Kulengera tambuza. Definitely amaliriza kati olaba. Tokigusizza. To go by my watch. So let's relax. Yagamba nti buli kimu osobola okukikola newankubadde mba nkutambulizaako amaaso kati kakano. Njagala osooka otambuze emitwalo 10 ogiteeke ku Swiss account yange. Naye ate sisobola. Lwaki? Lwaki tosobola? There's no money. Ekizibu ekiri ku account gyo ngamba tekuli ssente. Philippines or South America. Mpozi nga sente tugenda zijja ku y'omu Philippines mu South America. Kikyotegeeza. Abasajja tebannaba kusasula b'osuubira bayinza okuba nga bataddeko ssente. Kisoboka. You are my banker. Goli banka wange. Toyinza kuŋŋamba nti ku account tekuli ssente Bofuro n'amusuulayo. Unaagenda okujja yabuuza ki ekigenda mu maaso ki kyokola. Ono ensingo baagikutulayo ne bamuyisawo ne bamusuulayo. Gasiya. Katonda wange. So why Blake? Kati ono ng'alina enakyala yasooka n'ambuuza lwaki wasalawo okubeera ne break. Yagamba nti waliwo mission gye yaliko myaka 5 egiyise emabega yali corporation mission. Era baali bamusaba amutambulireko amubege nga bagamba nti yali agenda maaso n'okukyankalana ne competing companies ez'enjawulo ez'amafuta. Naye soft nti Victor nali nkoye ebintu bya agency.
ate kisooka road yagenda omuzula nga talina buzibu ne kibaali bamugamba omukeberako nga tekiriiwo. I just wanted to get out. So kanenjagala ngezeeko ova mu bintu by'obwa agency. Osegera. What about me? Ate gwe ko n'ate nze ki? I never told you all those years ago. I truly am sorry for your loss. Era ng'agamba saasobola gezaako kubanga kubagiza bulungi myaka emitono egy'eyise mabega kitalo nnyo kubanga bwafiirwa. You two were thinking of getting married until after her death. I suppose we wanted it secret. I think if anybody found out we were engaged. Yamugamba nali sikimanyi nti mwali muteeseza n'okubanga mugenda fumbirwa paka nakyalwe nakimanyi afudde. N'amugamba ekisookera ddala ensonga twali tuzitambuliza munda. Twali tetwagala muntu yenna amanye. Kusinzira nti nali nkola security organization nga nkimanyi basobola omutuusaako obuvune. Naye ate ekyennaku ekiriwo era kye baakola. That's funny, I haven't spoken of her in nearly 10 years. Era ng'agamba kyewunyisa. You can't go on living without. Mu myaka gino gyonna abadde tamwogerangako kono munayi toyinza kutambuza bulamu bw'otyo nga bulamu bwa buwubaavu. Osegeera. Tosobola kubanga obulamu obutambuza bw'otyo. Ebituuse ndowooza tukwate kubo tuddeyo. Ensobola banga bayinza otandika okufunamu ebirowoozo ebirala mugamba tuddeyo. Bakwateko basobole okuddayo. No mukasi akantu adde erudda. Muruka yajja. Thank you for today. Weebale ku ky'olunaku lw'olwaliro. You again, Victor. You're very welcome. Akawungeezi kasobodde ogezaako okubanga kamutambulira kono weebale kusiima Vivian. Ate Vivian kyebeka alinamu ekirowoozo eri Victor. Ngamba munayi tumanyi oba osanga. Ne Rodi tannaba kudda ku nfarasi ya mukwano ekyo yasooka n'akyesonyiwa. Kuva nakyalo yafa gwe yali ayagala. Ate muli agamba eyinza okuba yali nsobi ye. Ono abaali wanaalengera nakyala gwe. Niki yasooka n'ayita Vivian gwe Vivian nnyabo. Wangi. Sorry I couldn't talk. Onoosonyiwa luli nabadde sobola kwogera naawe ennaku ekanje. How to react? It's all right, darling. N'okusinziira ku ngeri gye nareactinze mukono is okay. Can I call you for a quick word? Mbadde ngenda kusaba twogeremu ebigambo ebitonotono. I can't. Sisobola kwogerera wano. I need to talk to you about your fiancé. Neetaaga twogere ku nsonga ya fiancé wo. What about him? Lwaki ate? He's not a good man. Oyo omusajja si musajja mulungi Vivian. To war criminals and Oyo omusajja adiringa ne bawo criminals. this man. Oyo omusajja wa tabbo kamala. He's here to strike a deal. Ekyamulesi wano alina diiru gy'agenda okukola. Seriously. You have to come with me. Amazima gali nti weetaaga osooka ogende tuveewo. Safe with them. No. Tojja sobola kubeera seefu ng'oli nabo kono Nick nedda. Good person. Oyo omusajja talina buzibu Blake. He knew I'm talking sense. Omanyi ki kye njogerako njogera biveeko. Bali wano baamuyita Nick. You were with the agency, Viv. Vivi wali ne agency. The bad guy's not married. Wali ogenda maaso n'okulwanyisa ba bad guys wabula si bafumbirwa. Genda okuzza amaaso nga Victor ali wano. Mukazi ombeeredde I ki? said what needed to be. Nze njogedde ekibadde kyetaaga okwogerwa eri nakyala Vivian akimanye. Get out. Kale wandibadde ofuluma genda. Get out! Yamugamba fuluma genda. Gwate saaga tubeere ku eyo nsonga. Saaga tubeere ku ekyo mbe nga nkaayana naawe ku ekyo. Fuluma genda. Musabira waakwate kuba fuluma agende. Kene kyakola kyava akwate kubo n'akuba. Wabula ebigambo byamugambye bikyawawalira mu matu ge. Butuufu akasajja newankubadde yakafuna naye munnange. Ate kyasembeyo omugamba nti wali okolera agency. So twalingawo okulwanisa ba bad guys wabula si kubafumbirwa. Bw'obanga ekituufu okitegedde lwaki ogenda maaso leka nkutegeeze. Tulemera kugamba nti alyoke talina buzibu. Yajja n'asooka abikula essanduuke. Ngenda okuzza amaaso kebera mu ssanduuke mwalimu engeri y'empapula ez'enjawulo. Empapula za loodi. Wabula si mpapula zokka mwalimu n'engeri y'akananka. Ngenda okabikula. Aya.
Vivian? Abaya akatuule ebbali agenda okuwulira nga Rodias yamuyita Vivian. Lovely, lovely Vivian. Ogamba otya omwagalwa wange the lovely Vivian? Ogamba otya dia? Quan told me you ran off today. Bangambye bofula ngambye nti oddusa olwaliro badde ogenze. But you gotta do me a favor. Wabula kyengenda okusaba kiri kimu ky'oba onnyamba. You must learn to be nice to Quan. Ngenda kusaba bofula bambi tomuyisa bibeera muntu mulamu gy'ali. And we're in this life together. Kuba kati uno obulamu tugenda butambuza ffenna. Anything but safe. Baby. Siina kyakyenkwagaliza just okubeera safe. Baby ate kiki? Mulaba akulukusa amaziga mbeera ki? I'll be kinder to Quan moving forward. Yamugamba tewali tabu, siina buzibu. We're in this together. We bituuse kati ndowooza bofulu ngenda muleka mbeereko kubanga bwogambye kintu kirimu ffenna buterevu. Ekyo kasito kitegedde kyekisingira ddala okubeera ekikulu n'amukisingako n'akwateko n'asiibula genda abeeko byamaliriza baabano. Mukazi wattu yasigalawo ng'ali mu kutya. Darling, I'm going to get some water. Darling, kasooka enfuluma ebweru nfune ku mazzi. No, it's... Waliwo ssebo kamaze omufunamu ate olikesa abadde tajja bye briefcase tibagibikudde. Nakyabwe amala okafunamu n'ayitamu n'atandika mugambye kangene nsooka enfune ku mazzi. Why? Right. Osobola oku... And Lior, have you seen Victor? Ondabiddeko ku Victor. Why do you need Victor? Lwaki Victor omwetaaga? Kayino gwabuuzizza. Do you know where I can find him? Omanyi wa wensobola okujja Victor? I have to prepare for my act. We bituuse kati nteekeddwa okwetegekera okuyimba nkusaba. Stay on his private balcony. Genda omusisinkana eri ku private balcony gy'atera okubeera. Mbudde bwe buti. Kyokka bulijjo kamwegwanyiza. Onaagera okwati kubo nga nakyala ayiseemu agenze. Agambye agenze kuleeta mazzi kyokka ate wano amazzi weegali. Ije? Kiri agenze kuleeta mazzi ki? Victor. Nakyala akwati kubo najja asisikana Victor. Victor munnange. He was right. Nick mutuufu kono ki ky'otegeeza? Hey, who was right? Nick yabadde mutuufu. Blake, he was right. Yabadde mutuufu ku nsonga za Blake. Look. Laba. I found this in his brief. Bino mbisikanye mu briefcase ya Blake. This holds the formula. Kuno kuliko formula. Bagamba formula ya bulabe esobola okutta abantu. Katonda wange. It's okay. Kiri okay. It's not your fault. Bino byonna wadde tomanyi teyabadde ensobi yo kono nsobi yange. Right there and It's okay. Kiri okay. Please take it. Yamugamba ngenda kussa wandibadde okatwala. Nedda. You have to do something oteekeddwa liisi okubaako kyokola ku nsonga zino kono nziwulira kyoyogera nkitegeera. about me. Ate kati nze. I've been living with this man for the last 5 years. Yamugamba n'omusajja mbadde embeera naye emyaka 5 egiyise emabega. A liar, a murderer. Omusajja nga mulimba, musajja mutemu. I have no strength left to fight. Sikyalina maanyi galwana. Strength left in you. Kikyotegeeza okyaliramu amaanyi agalwanya naawe. Oyagala ensi emale kuggwaho olyoka ozuukuke. I failed. Nalemwa. I'm not the man I used to be. Sikyali musajja kye nateranga okubeera. I know what you must be going through. Manyi ki ky'oyinza okuba ng'oyitamu. What you did was the bravest thing any man. Era ng'amugamba nti kyewakola kye kintu ekyasize okubeera ekyobuvumu. You can't let it ruin the rest. Tosobola kukkiriza musajja ono kusiraanya ate kati mutima gwo. Kubanga abantu byakola munnange. Vivian, I would do anything. Vivian nsobola okukola kyonna ekyetaagisa ku lulwo. But you have no idea what you're up. Wabula gwe tomanyi birowoozo tagali eriwo. Loved you. Nakwagala kuvirira mabega. Ekyo njagala okimanyi nakwagala kuva mabega ekyo naawe okimanyi. Nakati nkyakwagala. Osegeera. N'akwata ekkubo n'amunywegera. Ono agenda okuzza amaaso yagamba tufudde Katonda wattu. Kyewunyisa okuba nga nze omwana omutandika wano n'agenda neyenkanga. Lori yakwata ekkubo n'amunywegera. Kali ssebo keetegaatega ne bakakanyuga eri. Buli muntu ssebo abaako ne gwayagala. Mutima gubaako ne gwe guba gwagala. Munywegera. Mala omunywegera. Bambi ngenda kusaba. Nkusaabusabi bambi. She's a liability. Keep an eye on that Blackley guy. Bwe byatuuse oyo omukyala agenda kuba liability. Kaakwate kubo ne kajja kaloope.
kabuuza ono manyi fiyanse wo gyali kamukuba akaama kamala omusekula akaama n'asooka ayita bofuro ne banne mujje laba obujja kye bukakosezza si bukagenzi ne kawawaabira looli yakwata ekubo n'ajja erudda kawuki yajja waali Make a copy of this. ngina kusaba akantu kano sooka okolemu kopi eziwera. Very good, sir. Kale sebo nakyala agenda okwata ekubo okomawo nga sebo bamulinze bategedde wajja abadde addukidde yeefudde mbu agenze kuleeta mazzi. Go down and keep BlackB1Rd company until I arrive. Yabagamba ngenda kusaba abasajja bali baba bazifuna obateeka obakuumiraawo paka lwe najja. Kakati baby couldn't find any water. Wangambye ogenze kuleeta mazzi gy'olaze gakubuzeeyo. Anti mbadde wansi eri ku bbaala kyokka ate babadde ku bbaala. I was downstairs. Ekyewunyisa nze gw'ogamba nti obadde ku bbaala nange kennyini mbadde ku bbaala. It's your question. Ngenda kubuzaayo ekibuuzo. Your answer is very important to me. Ate ansa gy'ogenda okunnyanukula kigenda kuba kikulu gye ndi. Bad man. Or do you think I am just? Yamubuuza gwe bondabanga bad guy oba just ondaba bulabi just bujust. Don't understand. Yeah? You lied to me. Wanimba. Saving this planet, making room for newer, better people. You're turning a war into profit. Yamugamba nti ali mu kuteekateeka abeeko by'asigula asobole okugezaako okukola ekyenjawulo bitubere birungi. Amugamba gwe ntalo ofunamu mu ntalo ezikwajja mu mawanga ag'enjawulo gw'ofunamu kyokka ate abantu bafa. Yajja asooka asika n'abagagga. Ahmed, I am sorry, I am late. I had some business to take care of. Lwali bamuyita Ahmed yamugamba onoosoma mbadde nnyina bye maliriza. It's nearby. Emaali eri wako nteri wala. Want to play games with. Saagala tuzanye emizannyo. Toyogera ku bya mizannyo ekyo kituufu nange saagala mizannyo. Sente zange ziriwa. Twalowooza kono mwalowooza. Thought you wouldn't give it to me till I. Mwalowooza nti maleba wa mali mulyoke mumpe sente zange. If you say you're going to deliver something, then deliver. Bw'ogamba nti olina kyogenda otuukiriza okituukirizanga. More respect. Ate ekisingira ddala okubeera ekikulu mumpe ekitiibwa saagala ate mummanyiire. That's what I'm thinking about. Mugambe nti ekyokumuwa emaali ngenda kirowoozaako. Go tell your superior. Genda ogambe supiriyayo He wants a package. bw'aba ayagala package. Himself. That's how a package ajja ekimira. Bwe ntyo bwe nkola. who I work for. Gwe tomanyi gwe nkolera. Only outrage is that you came without the cash. Yagamba okusiza ku busungu bw'otadde ku mmeeza kiba kiraga nti ozze na sente zange kubanga singa obadde ozze ne sente zange tewandiraze busungu. Kati nange sigenda bawa maali nga temumpadde sente zange pateesa. Luli yagenda okebera ku akawunti sebo nga akasente tekaliyo kyokka ate ono yeesunguwaza. Genda nga si yambwa za ku kyalo. Munkooya bukooya. N'akwata ekubo n'asooka awuta ka drink. Lodi yakwata ekubo n'ajja erudda yajja pembeni. So how'd it go? Kati bitambudde bitya? Farouk is not one to play around with. Anti Faruku si muntu gwe twandiyagadde ogezaako zannyirako. Okimanyi si mwangu. So what are we gonna do? Katugenda kola ki baaba? Atona amaaso gakyali kana akasajja ssebo kalabye akaagala omusigulira omukyala. Create some horror stories of our own. Bwe bituuse katuteekeddwa okuliyetinga horror stories ezaffe ku lwaffe. Bwe tulanga abo abasajja tubatya naffe bateekeddwa tutya. Niki musajja watu yakuba akenge bw'amala okuba akenge n'ayitawo n'asooka n'agwa erudda. Jjukira ebiseera ebikadde ebyo. Kisajja kyattu okussa ku isiresi ezaatuukawo eri nakyala. Mukazi wa Victor kirabika bambi kyaliyo. Blackley. Gwe ssebo Bladley Victor Bladley. Blackley? I believe it's time we're formally introduced. Ke kaseera tweyanjule. Yes, I know. Of course nkumanyi. You met my fiancée, Vic. Wasikanye fiancé wange. So it seems. I believe you have something in mind. Waliwo ekyange kye waatutte oba kye baakuleetedde. But was it chosen in the first place?
ekituufu kiri nti ne bwe nandibadde nkiina sikiina naye ate tekyabadde kikyo mu kutandika mu kusookera naawe tekyabadde kikyo. That depends on what you mean. I like you. Nkwagala. I think we have more in common than you're aware of. Nze ndowooza tulina bingi bye tufaanaganya n'okusinga ky'olowooza. Ddala sikiwa. Tugenda tuzanye mu kazaala. Ufaayo singa tuzanya mu kazaala kapooka. You really want to hear what I have to say. Gutufaayo sooka soko gy'otule ojja kwetaaga kumanya ki kye ngenda okugamba. The game is Texas Hold'em. Aces are high. Baakwata ekkubo ne bajja bagenda kuzanya Texas Hold'em. Dira n'abanyonya bwe kigenda okubeera baatula erudda. Baabo. You can tell a lot about a man by the way he plays his cards. Bagamba nti ebiseera ebisinga osobola okutegeera omusajja osobola omutegeerako kingi ku ngeri gy'azanya mu matatu. Well, I can tell by the way you hold your cards. You're a very neat man. And the pressure with which you apply to your cards. Yagamba engeri gy'ozikwatamu n'engeri gy'ozannyamu. And I would be inclined to comment on the cleanliness of your attire and the smell. The smell of the fresh polish on your shoes. All the above does rather beg a question of the nature of your vocation. Yagamba nti byonna bye ngenda maaso n'okuba nga nkunnyonnyolako ngeri gy'owunyaamu ka freshness nga towakazikuba eddagala. Kiba kigezaako okunnyonnyola enkolayo oba tukye twandise nature of vacation. Which would denote a rather narcissistic personality. Given that this game was by your invitation, I'd say you want to know more about me and what I'm going to do about the current situation. Ekyatulese wano kirabika ekyakulese kwagala kumanya ku bikwatagana ku nze mpozi ng'ogasseeko n'okumanya engeri gye tugenda ohandalingamu embeera. Out of your control. Baabo bali mu kwekuba amafumu. Raise. N'asiba. Fold. Ye n'afoldinga. I really thought you'd bite. Nabadde ndowooza ogenda kagwamu. Being disappointed. You are a washed up, failed. Walemwa amwita washed up failed. As a nightclub owner on this insignificant lump of sand in the middle of the ocean. Kyewunyisa okubanga bafuka night club owner. Club oba kitwandise hotel eri masekati g'ennyanja teryagimanyi. How does that make you feel? Kamwogerera. You must be exhausted. Olabika okooye. Building a new world order. Okuzimba world order empya. Simplicity knows no bounds. Enkolayo oba complexity kwegamba enkolayo teyina nsalosalo okusiya gwe ku byokola. Nakyali wano bamukuumidde eno. Bano bawulira. Ono yajja n'asooka akuba oli akaama. Mala omukuba akaama ne bayitawo. Gwerinda wano tovaawo. Nze kankwate kubo nsooke ngende munda eno. N'ayitawo n'ayingira. Yajja. Yagulawo n'ayingira munda n'ajja ng'asembera mu ngeri ya kimpowooze. Aba yakatuuka ebbali ssebo ne bamugirawo Serubwatula gwe Kawuki. Kawuki yawulira Serubwatula emukokingirwa ku mutwe. Bofuro yaze ssebo Kawuki. Kawuki. The BlackB1Rd. Raise 20. Bakimanyi nti yali mu agency oba organization eyitibwa the BlackB1Rd. Raise 50,000. Have I struck a nerve? N'ateekayo emitwalo 5. Simanyi kkubye kasuwa. Three of a kind, queens. N'asooka amuteerawo zi queen. Baaba, tolina kyokoze. Flush. Mr. Molyneux wins. Flash, ono yawangudde. Thing for the ladies, huh? But tell me, how can you be so sure of yourself when your fiancé died under your protection? Yagamba naye mutuufu owulira oti era weekakasa otya nga fiancé we yafa nga gwateekeddwa omukuuma. Doesn't exist anymore. Your fiancé's death caused you to retire. Era ng'agamba nti kirungi okuba nga BlackB1Rd tekyali olw'ensonga okufa kwa fiancé we omukyago wali ogenda okuwasa okufa kwe kwakusindikiriza ogenda mu retirement. Simanyi byenjogera bikunyiiza. Kamuggyako. Lwaye akatule butunuzi talina kye yakoze. Baaba.
Raise. Yabagamba akasente ayongeddeko. Call. Kuno tewali tabu nange ntaddeyo. Sebo kamukubye ogusoose. Raise 50,000. Nyongeddeko emitwalo 5. Tofunyeemu kutya. Nikasyako 5. Ziizo. Kyava katunulira. Sebo kikyozaako ndaba otandise okupipira. 200,000 all in. Yagamba ntaddeyo emitwalo 2 zonna nzitaddeyo. Mitwalo 2. Zonna nzitaddeyo kijja kijja atazaafiya. Gentlemen, show. Nikamugamba tewali tabu nange ntaddeyo emitwalo 2. Ozo olina kyogenda okola oli brafinga. Kasooka kazimu kuba Ken Master. Full house. Aces over king. Kalina full house. Aces ne king. Full house. Aya. I wonder what you love more. Newunya ky'osinga okwagala. Women, Bakazi, money, sente, or playing God. oba okwefuula Katonda mu bintu ebimu. Straight flush. 9 Yakakubirawo flash. Straight flash. wins on the river. Katonda bwekayasamirira. Olina ky'oŋŋamba? Yasoose n'akaweeweeta n'akateekako akazigo. Played, Victor. Ne kajja. Very well. Yamugamba onzanye bulungi Victor. Question is, Ekibuuzo kiri nti how much are you willing to lose before you realize that at this table, the stakes are far higher than you can afford? yamugamba nze kyenjagala okumanya oli mwetegefu kufiirwa kyenkana ki okufunamu ku magezi nti emmeeza gy'otuddeko emisingo gya waggulu nnyo toteekeddwa tuukayo. Mbwe emmeeza gy'atuddeko emisingo gya kika kya waggulu nnyo kamala. Kahuki baamusekudde ne bamusula wansi. Kubye bullet musaatu bambi. Bano bagenda okujjanga omusajja waabwe yamaze dde okuttibwa n'asuulibwa eno. Waawo. Lodi yatuukawo ne bimutabula bambi. Yawulira ennaku. Bonna baawulira ennaku. Nick, quick. Yagamba sooka ompitire Nick yangu agenda ofune Nick kati yanguwa. Genda okwatakwata nga ssebo kabadde kakoze kopi. Yali akagambye kakole kopi kazikoze. Bano no batandika kwotero ku Blue Moon bavaawo. Basegede bamaze okusiikula fitina bataddewo embeera. The formula, meet me at the shipyard. Genda ofune formula onsikane ku lyato eri wabeera amaato. Yanguwa. Yagamba Bofra afune kwegamba formula amusikanire ebeera amaato. Victor, I need to be alone, Madeline. Ngenda kusaba neetaaga mbeera nzekka. I told them. Nkimanyi gwe wabagambye. I know. Nkitegeera. Kano ssebo ke kaalopye olw'obujja. Jangu kale. Kimanya kaakikoza buto. Kasaba n'akagamba jangu isooke tofaayo. God rest his soul. God rest his soul. Baasala balisi basabire Mukama awummuze omwoyo gwe. BlackB1Rd! BlackB1Rd. Basindise Bofuro ssebo yajja. Ayita BlackB1Rd. Muliwa? No baayita no. Bo tebaasoma bwa bodyguard. They were trained to be professionals, to serve their countries. Tebali mu jimu ngaba edi mutwe. So kati omuyita omweyitira ng'okimanyi. They are polite and humble but aggressive. Totally deadly. Kikubiza ono ng'abakuba edi mutwe. Kyekikubiza ono ng'abakuba edi mutwe. Katonda wange. Kiringa edi mutwe kusikana wesefusi baakuboona. Nalowooza olw'okubanga abeera mu jimu ne kaddugala asobola okweŋŋanga abasajja beesi baakuboona. Baakuba edi mutwe Bofuro Garcia. Mulowooza twabeeranga mu jimu z'abakaddugala. Aha. N'amaana akwata eccupa n'ayitamu agende. Yajja. Kyava asooka ayima ebiro ebiti yali yabyeso ayina obusungu. Ayina obusungu bw'egyekyenda ku mutima.
n'obusungu bungi okamala. Akaseera ke yamalawo ng'awuta ka drink ebirowoozo byatambula mu saatu bambi. Wabula nga mbajjukiza Joystar Fashions ali ku Ham Shopping Grounds abaagala okusuubula engoye ez'omulembe ebikumba biri ebimalayo. Edduuka liri UO 73 ne UO 75. Bugendo kyabwe buti ku makyanga yasuze ne manga kabichi. Gye yasuze kabichi. Aya. Yakwata endeku n'asooka agiteeka eri waayi. Gara syagala. N'amaana akwateko bajja asobole okweyongerayo. Yayitamu. Baabano. Nga yakasituka bwati yasooka n'ajjako eno mu kanisa. Newankwadde bulijjo tayagala Victor. Bless me, Father. Saasira kitange ndi mwonoonyi. Ate nga naatera okuddamu okwonoona naterako ntutubyogeremu. Sooka n'asaba bulungi. Yagamba kisute ebbanga lya myaka olomosi 10 bukyanga asembayo kwenenya. Kyenkoze oba byenkoze biyinza okuba nga tebirina makulu okusiya ku kyengenda okugamba. Wabula mbadde ngenda kusaba Lissi ogezeeko okunkiikirira nfune okusonyibwa okuva eri Mukama. Kyenkusaba afune okusonyibwa okuva eri Mukama. Jjukiramu ebiseera bye baakwatiramu nakyala bambi. Muyisawo ne bamuteeka ebbali basobole omubabula. Bwe yatuukawo n'agwa mbajambula. Musaatu yagezaako okulwana. Naye abasajja kye baali bakoze omukyala yali takyasobola kutaasa. Abasajja sio bamukakkanako ne bamuyira kapetrula ne bamukumako akaliro. Kumanya nga baali banyiivu. Ne Niiki we yajjira n'alaba. Alyoka amugamba nti gwe wali toteekeddwa na kubaawo kulaba. Ono yamuyita Victor munnange. Webituuse oteekeddwa okwesonyiwa osobole ogenda maaso n'obulamu bwo. Bakitegedde nti Bofuro wamusse. Bagambye Tone nti oteekeddwa obbawa ebyabwe. Oba si kitogenda kuddamu kulaba ku nakyala. Omanyi wa gye baddukidde? Omanyi wa gye balaze? Obutereevu manyiyo. Aya. Faaza nja kudda nenenye kasooke ngende mala okugusha guno ate. Nabagamba aba capital chicken ensonga nyangu nnyo okusijja ku ngeri gye bakutegeezaamu. Bakugamba gwe jasi bakwase bukwasa bakulondira enkoko bakuddize working capital ng'ogasseeko n'amagwa mu bbanga lya myezi 3 kwena. Nga tajja. Ani soti agenda kubajja. Because we have his queen. Yagamba ekigenda omuleeta olw'ensonga tulina kannaabagereka ke. Disappoint me. And all the ebituuse kati bino bitandise okunyiiza. Cut me some slack, Slick. Ebbanga lye mmaze naawe nali nkunyiizizzaako so kati ngenda kusaba toteekawo nnyo ate embeera. Talk to Farouk with leave it. Ngenda kusaba bireke. I will give him this chance to show his worth. If he fails, the council will hear about his failings. Yagamba ono naye seba ali kakiiko k'abasajja balina seba ekitongole kyabwe.
unagambye singa tatukiriza bye twetaaga kola akakiiko kajja mumaliriza ekyo tekyetaaga kuteesaako. Lodi yakwate kuba atuuse matwale gaabwe. You alone? I'm alone. Bambuuza oli wekka nti ye. You don't look too well. Tolabika bulungi kabulaaza. I'm firing on all cylinders. Where's the formula? Soko tubulye formula erirudda wa. Formula eriwa. Now you gotta find out what a broken heart really feels like. Then kati ogenda kumanya kye bayita omutima omumenyefu bwe kiwulikika. Ekyali eyo. Mumi yali eyo ng'ogasseko n'ebyasi. Byasi byavuga nga bya waggulu kamala. Ndoosa olabye. Ali tayinza kuwona. Kumbe Rodi yakomyewo. Agenda okuzza amaaso okulengera lindako. Rodi yakomyewo. Allah. Katonda wange. Keep underestimating him. He's the Blackbird, you fool. Shut up. Ono yabagamba nti musigale nga mumunyooma naye mugenda kakasa kikyali. I said let her go. Nkugambye omukyala mute. Say it again. Sigenda kuddamu kyogera nateera omukyala mute. Mumufate. Mufate. Victor, thank God you're here. Mandi musanyufu kubanga ozze. Not a chance. Bano abasajja bagenda kuttako tekisoboka. Bano bakakyere. What I want you to know was you who gave me the strength and courage. Ate njagala nkutegeeze gw'ompadde amaanyi ng'ogasseko n'obuvumu okusobola ogezaako okwenganga abagwagwanga bano. Osegeera. Sebo tukulinze. Coming slick. Nzijja gwe kakyere. Victor, no. Victor nedda naawe. Go back to the Blue Moon. Kaz will look after you. Kwate kuba gende ku Blue Moon Kaz ajja sobola okubeererawo gwe tofaayo genda. Ziwale zirebusa ne Nick najja. Wadolooza, eh? What? Kiki? You didn't think I'd let you have all that fun? Wabadolooza ngenda kuleka onyumirwa weka. Siiza butajja kunyumirwa naawe. Nange sebo mbadde nteekeddwa okujja okunyumirwa. Osegeera. Going. Ate oddawa. Trust you to handle this. Anti kati ngenda kwesiga zino ensonga ogenda zivuga. Nze kansooke nziviiremu wano. No more mistakes. Saagala kuddamu kumanya na kutegeera nsobi. Osegeera. Kwata. We underestimated you. Twakunyoomye. You're a man of your word. Nekyabika oli musajja wa kigambo kyo. Like that. Ekyo nkyagala. So am I. Naye nange bwentyo bwendi. So believe me when I tell you. So kati kkiriza bwe nkugamba nti. Not what you say it is. Senga ky'oba oŋŋambye si bwe kiri. I will be hunting black. Ndayira ku nsi ya Katonda ngenda kuba nkuyigga mbasaanyeewo. Don't make any promise. Tosuubiza by'otagenda sobola tuukiriza bwana gundi. Nze saagala te byakuntiisa nakunkangakanga, saagala kunkangatiisa. Osegeera. Saagala bintu byakuntiisa kanga. Namugamba then is fine kati akasajja kakatukakulekere. Then ebisigadde mwekwatemu. Zino ensonga zammwe. Ndooza ke kaseera tubunyigeko n'obutereevu. Nabagamba mali adiwe abasikanibwa ekireka. Mali adiwe opposite ya police station. Wobo kimanyi nti weetaaga bintu bizimbisibwa genda osikane mali. Ate nga bawola n'okola gula wa account otekeko ssente bawolera ddala ebintu ne babituusa ne ku site gy'olaga. Laba nno tagati. Basajja bajjayemu. Ne basooka bageefumitawo ag'omu bwangu. Bageekuba gwe ky'oba omanya. Katonda wange. Ate nga mbajjukisa abayitibwa Ababate. Nagamba osobola okunyiga *185 *60# kwe muteni n'osobola okugobera emitendera. Ababate ensonga eno egikwasaganya bulungi. Oba kinoonyiga *185 *90 n'oyita ku Airtel. Ensonga n'osobola ogezaako okubanga ogikwasaganya. Bayitibwa ba Ababate bwe bokka balina platform ezitambula bwe zityo ku ssimu. Tekikwetaagisa ate sooka genda mu kiyumba gye banaakubira. N'obeera ku mulimu gwo ne woba otudde kapikiko. Nange kati wano wenda essaawa zino maani yaasino namaze dda oggusiba. Tugenda bakuba titaanireege nabo bakiggyemu enjawulo. Tudde erudda ku hotero Blue Moon. Muziki kugenda maaso n'okwajja nabagamba Dan Bearing nja kutuusaako BW Bearing asiikane bwe waseka. Bw'oba okimanyi weetaaga Bearing sigenda osiikane Dan Bearing. Akuguze Bearing eziri original. Saagala ogende gye bagenda kubbira gye bagenda kuzundiza. Ate nga Dan Bearing waali.
trace of red on the sidewalk. Sunday morning. Nabagamba ne Vijay Junior Soccer Academy ensonga tuzitambuza. Era nga mbebaza bonna abali mu programu eya December gye twali tuteeseteese. Kati ate tugenda kuba tuteekateeka programu egenda okuddako eya 2023 ekitwe tugenda kitwalira ddala waggulu eya Vijay Junior Soccer Academy. Bali bagenda okuzza amaaso ndowooza kye bali beetaaga tulowooza baakifuna. Baatuukeri nga babakubye ekicupa. Nakyala yajja. Era bw'atyo n'ayitawo butereevu n'asooka ayingira eggaali. Ng'atuuse mu ggaali yasika na mukama waabwe. N'amusimbako origino. Wow. Okuli fomula ezoogerwako ez'akabi. Yagamba kano nkatwala nga the little beauty. Bulungi bwereere. We lost one of the chieftains, sir. Yamugamba bachieftains munayo omu ku bachieftains yafudde. Kawuki baamusse. Good man. Wadde musajja mulungi. He's growing smaller now. Ekibiina kitandise okugga kifunda. Was never done in vain. Or without sacrifice. The world may never know what any of us do from within the shadows. We do it. Yagamba ekikwasa ennaku ensi eyinza obutasobola gezaako kumanya biki bye tukolera mu masekkati g'ebisiikirize. Naye munnaaye tuba tuteekeddwa obikola era tubikola. Kazi. Weebale munnaaye omulimu gw'okola. Musigale nga mukola kye muteekeddwa okukola. N'akwate ku basobola okweyongerawo. Baakomawo ku maashoni. Lodi kirabika yasooka kiseera n'akimanya nti alina okwetereeza. Bulamu bwe tagenda butambuza bw'ati lubeerera. Era olwaleero yakwate kubo n'ajja kubijja. Abitunuulira. Baabo. Yazza amaaso pembeni. Bali wano agenda okulengera nga Vivian bamuleese. Ate Vivian already yali yamwatulira n'amugamba munnange. Nze ekituufu kiri nti akatima kanakupenda sana. Kyenjagala omanye nti kwagala yatuuke bali n'asooka mwa smile. Gamba ati nzize munnange. Wow. Nono yakwate kuba gy'asobola ogezaako musikana mu kaseera kano butereevu. Ne kabaka n'asimbira okagala. N'agamba isola bayo boy Vijay Junior the Incredible. Eva Chalima never equal. N'alaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde ku mutima kano gwa muno waaki. Tubeerako bulambalamba. Igla
pack up all my care and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, and so is he. Bye, bye, blackbird, blackbird, bye, bye.